Hello everyone, my name is Asio Florence, the NOP flag bearer for the Woman MP, Bukedea District. I wish to categorically make it clear to everyone that I was not kidnapped, as alleged by the party. My decision not to appear at the nomination grounds on the 23rd came out of family pressure, being that I am a daughter to the Right Honorable Speaker, Anita Among. In this regard, the news of my unveiling at the NOP offices came in as a shock to my family because I had not clearly shared my intentions with them. I thank everyone for listening to me, and thank you for always caring about me. Thank you so much. Nkwaniriza nate ogwe mukwano gwaffe atugoberera updates Asio Florence nga ono wa kibiina ekya National Unity Platform era nga ono yakwatidde bendera ekibiina kino ku kifo kya Bukedea Woman MP. Omukyalo ono oluvannyuma lw'okuwambibwa avuddeyo n'annyonnyola ebyatuukawo era eby'okuwambibwa ye abyegaanye. Asio Florence ono yakwatira ekibiina kino bendera oluvannyuma lw'okuba nga yali akwatidde bendera ekibiina kino amanyikiddwa nga Arupo Masi yaggyibwa mu registrar oluvannyuma lw'okuba nga Anita Among nga ye current speaker wa parliament nga yakwatidde ekibiina ekya NRM bendera ku kifo kya Bukedea Woman MP okuvaayo nate ne yeesimbawo mu kisanja kino. Kati abaali bamuvuganya nga kwe kuli FDC, NUP ne Independent baasangulibwa mu voters register. Kakati oluvannyuma lw'ebintu bino ekibiina ekya NUP kyaleeta candidate omupya nga ye Asio Florence, wabula ku lunaku lwa nominations omukyalo ono teyalabibwako, baamukubira amasimu nga tegaliiko. Banneebe be yali atambula nabo okuva ewaka ng'agenda ku Electoral Commission offices mu bitundu by'e Bukedea, kigambibwa nti nabo amasimu gaabwe gaali tegaliiko, wabula oluvannyuma Anita Among baamulangirira okuba nga ali opposed, tajja kuba nga avuganyizibwa mu kalulu k'omwaka gw'e2026. Era oluvannyuma omukyalo ono Asio Florence yatuukirira ekibiina ekya National Unity Platform n'abagamba nti essaawa yonna ajja kuba agenda ku ofiisi okubannyonnyola, okubagamba ebyamutuuseeko, wabula ng'omukyalo ono yali mu kutya, yali mu bulumi obungi. Tujjukira bulungi nti omukyalo ono yagezaako okuba nga agamba ku kibiina kya NUP nti waliwo abamutiisatiisa abamugamba nti ebyobufuzi abiveemu, era kigambibwa nti abantu bano baakima famire ye ne bagitwala nga bagitiisatiisa. Era omukyalo ono Asio Florence ng'agamba nti baamusabye ebyobufuzi abiveemu, wabula oluvannyuma yalemerako n'agamba nti tajja kubivaamu, ateekeddwa okuyesimbawo 2026. Kakati olunaku olweggulo omukyalo ono Asio Florence yavuddeyo mu katambi kali ku social media ng'omukyalo ono yeegaana ebyokuwambibwa, era yavuddeyo n'agamba nti ye tawambibwangako, wabula ku lunaku olwa nominations yatya, yalina okutya kungi n'atalabikako ku nominations. Era omukyalo ono agamba nti famire ye yabiyingiramu ne bamubuuza ebyobufuzi yabitandise ddi, era omukyalo n'engeri gy'ataali nti teyali ready okuba nga ayingira ebyobufuzi bino, era n'abazadde teyabannyonnyola ku bintu by'okuba nga wakuvuganya Anita Among. Era bw'atyo ku lunaku lwa nominations okusinziira ku katambi agamba nti teyawambibwa, wabula ye yasalawo mu kutya okungi ebintu bino n'abyesonyiwa, era teyagenda maaso n'okuba nga ayingira mu Bukedea oba atuuka ku ofiisi za Electoral Commission okuba nga yeewandiisa oba asunsulwa mu kalulu akajja ak'omwaka gw'e2026.
mu mukaaga. Wabula ekibiina kya NUP tekinaba kubaako kyekyogera ku katambi kano akali ku social media ng'omukyalo ono annyonnyola ebyamutuukako. Stay tuned and don't forget to subscribe.